lunaku lwa 13 omwezi ogwokusatu omwaka guno bannamawulire okuva mikutu egy'enjawulo bakulwawo okulwerabira. Luno lwali lunaku lwakubirako kalulu ak'Ekawempe North akaali kaddiddwamu oluvannyuma lw'omubaka waayo Muhammad Ssegirinya okufa. Ku lunaku luno bannamawulire bangi baakubwanga ekyokuttale nga bannakawempe basuula akalulu kaabwe nga bo aba NMG oyinza okugamba nti abakuumaddembe bwe baali batunuulidde okutirimbula nga bwe baali baagala. Ng'ebula olunaku lumu akalulu kano kakubwe waliwo ebyayitiŋŋana nga bwe waliwo abantu abaali bali mu ggolo ly'obululu nga babubbira munna NRM eyali avuganya mu kalulu kano Farida Nambi mu maka agamu e Nammere. Kino olwagwa mu matu ga munna Nuupu Joel Ssennyonyi yazambalira ku mugongo nga nswa n'abamu ku bannamawulire ba NMG okugenda okulaba ekyali kigenda mu maaso. Ekyennaku eno munnamawulire waffe Stephen Kibwika yakubwa mizibu kumpi kubula kumutta abaasangibwa mu maka gano bwe baali bagezako kumuggyako kamera eyali ekutte ebifaananyi byabwe. Newankubadde akalulu kano kaamala ne kaggwa, enkolagana y'emikutu gy'amawulire mu kitongole ki NMG ne gavumenti eri mu buyinza yatandika okusereba mpola mpola ku bigambibwa nti engeri gye baakwatamu amawulire gano yali tesaanidde. Kino kyatandika okulabwako ku mikolo gya Pulezidenti Museveni egy'enjawulo nga bannamawulire okuva mu NMG buli atuuka nga bakuumaddembe bamugamba okuddayo. Kyokka bwe baabuuzibwanga ensonga nga bawooza kimu balina ekiragiro kibagoberera. Ebyo byali bikyali awo Pulezidenti bwe yali alambula abantu abaweebwa ssente za Parish Development Model mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo teri munnamawulire wa NMG yakkirizibwa kusemberera Pulezidenti waali. Bino oyinza okugamba nti NMG ebadde biyita bya lubalaato okutuusa kakuyege w'abeesimbyewo okuvuganya ku ntebe ennene ey'eggwanga bwe yatandika era bannamawulire ba NMG ne bagaanibwa okutambula n'okusaka amawulire ku Pulezidenti Museveni. Newankubadde NMG badde lwanamasajja okusaka amawulire gonna geebeesobodde ku mukulembeze w'eggwanga, ekyasinze okutumala enviiri ku mutwe lwe lunaku lw'eggulo bannamawulire bagasaka ku Paalamenti okugaanibwa okuyingira munda n'ebiwandiiko ebibakkiriza mu Paalamenti ne bibaggyibwako. Kino kyatanudde NMG okuvaamu omwasi nga bagamba nti ekimala okusinza ku Susan Nsibirwa akulira ekitongole kino mu kiwandiiko kyafulumizza enkya ya leero agamba nti ekisinga okukwasa ennaku kwe kubanga teri yali ategedde ensonga yonna gye bagoba wa Pulezidenti Museveni. Ekintu ky'okugaanibwa okubeera mu mikolo Pulezidenti Museveni gy'alimu naguno gwaka tetufunangako oba bbaluwa ayigamba nti mwakola weemuti ne weemuti ne weemuti n'olwekyo tetwagala bannamawulire bammwe. Tetufunangako bbaluwa eyo. Agamba nti wadde guli gutyo bagezezzaako okutuukirira woofiisi ez'enjawulo naye nga buli gye batuuka basanga misanvu myereere. Naye ekyo ffe tekituganye kunoonya nsonga. Tuwandiisa amabaluwa, meeting tuzinoonyeza, buli kimu osangawo nga waliwo blockade. Kitegedde nga bataddewo era ekituziyiza okubuuza nti naye bannange twakola ki? Wakati mu kukangula eddoboozi Nsibirwa asabye gavumenti okugoberera ssemateeka w'eggwanga gwe baayisa 1995 naddala ku nsonga y'eddembe ly'amawulire. Constitution ya Uganda egamba right to information. Those are public offices. Parliament si nyumba ya muntu. Okitegedde? Actually ne presidency, these are public servants. So ekiwandiiko kino kubanga engeri y'okugezaako okukwataganamu n'abo abali kumpi ne president bigaanye kati katukozese egguliro lino osanga anaakiraba kubanga buli kaseera bagamba NTV NMG tuyita nte, so maybe he'll watch this and actually see it. Okusinziira ku Nsibirwa ensonga y'abannamawulire ba NMG okugobwa ku Paalamenti nabo bakyabuliddwa we batandikira kubanga buli omu ensonga zino azeegaana. Kati ate jo w'osanga nti ate kati ne ku Paalamenti ate kati nabo batandise ate woonoonyereza ng'ate ensonga si za Paalamenti kubanga ba MP badde beebuuza tinaye ate kati ensonga si za Paalamenti. Deputy Speaker naye n'agamba takimanyiiko. N'olowooza nti kati ensonga ziba si za Paalamenti ate kati ffe lwaki mugaana abantu abannamawulire okuyingira Paalamenti? Kinajjukirwa nti mu lutuula lwa Paalamenti olw'eggulo ensonga ya NMG bwe yabadde ku mwanjo era amyuka Sipiika Thomas Tayebwa n'asaba baminisita bavunaanyizibwa okuvaayo okunnyonnyola ku nsonga eno.
kati mu lutuula lwa leero minisita omubeezi w'ebyamawulire Godfrey Baluku Kabyanga bw'abuuziddwa ku nsonga eno ategeezezza nga bw'atalina kumanya kwonna nti bannamawulire ba NMG tebakkirizibwa kusaka mawulire ga mukulembeze w'eggwanga nti bannamawulire bonna baddembe okukola omulimu gwabwe. Honorable Kabyanga, have you received any communication from State House that Monitor Nation is not allowed to cover the president? I don't have any communication from State House. Thank you. And therefore, the media, the national media, is free to go and cover the president. Ku nsonga ya bannamawulire ba NMG okuba mu Parliament, Speaker ategeezezza ng'ensonga ezo bwe zitakwata ku babaka nga bo wabula baddukanya Parliament, gamba ng'abawa bannamawulire olukusa ogasakirayo be balina obuvunaanyizibwa ku nsonga y'ani akkirizibwa mu Parliament n'ani atakkirizibwa. We have accreditation procedures. So the accreditation procedures, maybe they have some guidelines around them, but this is an administrative matter which the Speaker or Deputy Speaker are not involved with. Kyokka kino kijja abaka mu mbeera omubaka Ssemujju n'atuuka n'okukakasa ng'ekitongole ky'akakiiko k'ebyokulonda bwe kirondobala emikutu gy'amawulire egimu emirala ne girekebwa bwe baba nga balina bye balanga ku nzirukanya y'emirimu egiviiriddeko n'egimu okusoosowaza kakuyege wa Pulezidenti Museveni yekka abalala ne babajabulajabula. I recently saw Electoral Commission advertising only with the new vision that has made it a duty that every day they will have a photograph of only one NRM candidate. Yet we pass money here. We pass money here to New Vision. But they are covering only one presidential candidate effectively. The others are just balancing. Because we must know, is this now an unannounced government policy that you find ways of killing private media and independent media in Uganda? Kati tekimanyiddwa oba nga gavumenti enaamala n'ejja envumbo ku mikutu gya NMG naddala mu kaseera kano nga tewali yavuddeyo mu bulambulukufu kunnyonnyola na kusonsula kiki ekigenda mu maaso wakati wa gavumenti ne NMG. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.